Okay, tutandikire nga wetwagambye. LitoMan, omuntu asobola okubeerawo nga yeegomba, for example abanja bakwegomba. Naye nga tasobola tazuulanga nti alina ekitone. Omuntu atiddi wategeera nti alina ekitone oba bamala kimuzuula mu buzuuzi n'ategeera nti alina ekitone. Ebiseera ebisinga obaawo entandikwa era ne bw'oba otandika okuluka omukeeka otandika kugattiriza nsansa weebati n'ogatta ta ogenda gwe kyegase wamu kino entandikwa n'otandika okukola ki okuluka kitegeeza ekitone ekyo either sijja kulimba nti noba kuba tulina ebitone bya njawulo kangereze ku mupiira walabira nti omwana amanyi osamba akapiira nga bali oba mu ssomero oba wa naye ng'alina engeri gy'anyoleza amagulu we bati n'ayita ng'asala banna we bati oba ng'akuba akapiira nga akapiira katula ku kigere omanya oyo omwana yandibamu ne talenti y'akapiira. Manager, ndabanga olina ebitege ate batuga ebitege basamba nnyo omupiira. Omanyi omupiira? Akapiira nakasambira ddala. Ge magulu agasamba omupiira ago. Obonna magulu. Ebyo ebitege by'omupiira byebyo. Ebitege kitone kubanga oli atugende oba ebitege nze mbadde njala kulaba ebitege bisamba nnyo. Ekyo ekitone n'ekikula ky'omuntu byawukana. Byawukanira ddala mukama wange. Naye obanga ogambye manaje wange nti alina ebitege. Mbadde nsaaga nkimenyawo ssebo. Nkimenyeewo. Naye mbadde njala kujjayo kintu kiri kwegaba waliwo enfaanana y'omuntu ng'afaanana kalakita nga tagisobola kyembanne njala okujjayo. Kiri kitya? Aye n'ekirala wabaawo ekintu siga nti ekitone wabaawo gaa nti nno omuntu ayagala ekintu kangeze okuzannya firimu naba nga talina kitone naye ne bamusomesa n'ayakola ki ng'akyagala. Asobola okugwa mu ttuluba nti alina ekitone nkubadde nga takola ki nga takina. Manager, ntera nnyo okulaba ku YouTube ng'abantu batusaba twagala tuba tutraininga kufuuka boogezi wa mikolo oba n'ebintu ebirala. Omuntu asobola okumutraininga n'ajjayo ekitone kye nkugamba ekimuli munda n'afuuka ekyo kyabatali. Oyinza obutafuna kitone naye ate osobola okuyiga ekyo ky'oba oyagala ate ddala w'okiteekako omutima. Baganda bange abaagala obayigiriza okwogera emikolo ekintu kye mbakuutira kiri eki ebintu by'emikolo bino tebirimu muzannyo kuba birimu nnyo kalica. Ojja kuyiga naye tojja kumalayo bintu birina kukolebwa. Ate omuntu wajja n'akusanga oluusi nga bwe tuli n'omugamba nze ngenda ku mikolo noono n'oyita abantu bagandi banne bamaama mujjona abakole ki abayisizeemu ali bye mugenda okukola olinagamba omwana agenda tutendeka biki naye nga ffe twasanga tulimu kiri ekyomunda ekitone ekyo ekyomunda ekitali kiyige buyizi. Ate ekitone obeera okola ekintu kitone nnyo bwe kiti nga tutaddemu maanyi abantu ne bakyagala naye obanga oba ekyo bayita feva ya Katonda yandibadde feva naye atera feva egenda sigamba nti nno njagala kugulira mpale naye sitolina pule kati kitegeeza ninasooka kugulira pule kuba empale obadde nga nsonga muti sirina pule naye njikulage kyengezaako okwogera feva era egenda negirako oyo omuntu ng'alina ekiki oyinza okangerezera ku mpale gye mbaddeko oyinza okwambala empale kangeza oli musajja oyinza okwambala empale nga tolina pule zipu. Kati kankubuuze wakazanya firimu meka bukyanga otandika era firimu yasooka kyekyaliwo era eri firimu ki? Ekyamazima kiri nti firimu yasooka kaniŋŋambe nti nno gaali amaziga ga mpanga naye ate era waliwo endala eyasooka ku maziga ga mpanga abantu gye balabye yes naye waliwo eyasooka etage bagikwata bulungi nnyo naye ate tebagifulumya ndowooza akasente kabula kati amaziga ga mpanga neevaayo nengenda nenzanya firimu waliwo Mulangira waliwo Anandi waliwo The Junction nyingi. Kati eri gye wasooka etafuluma kalakita wali otudde mu ki era yali efaanagana ne amaziga ga mpanga oba wali mu kalakita ndala? Nali mu kalakita ndala. Kyoba omanya nze nzanya kalakita nyingi nsobola okukoza ng'owondaba sobola okuzanya nga gatekeeper sobola okuzanya nga akusigulira omukazi gundi toneraliikiriza nze okutuula naawe mbadde manyi ku myaka gyo ebyabakazi obitegeera otya?
kale ebyedalo byo bisobola ono asobola okuzanya asobola okusigulira omukazi agambye asobola okuzanya nga waza okuzanya oba si kyoli kitone kiri kyetubadde tugerako buli kimu oba okiyingiramu yes kakati amaziga ga mpanga eyo yakabya nnyo n'abantu baki abantu bakaaba kyava ku kalakita yo oba kyava ku mbeera ndala nnyo kyava ku kalakita gye nazanyiramu embeera gye bampisaamu era n'omuntu nga ekituufu kiri nti nga alina sympathy nga oba asaasira like abeera agamba asooka nakubamu akafaananyi n'omwana wange kisobola omutuukako ogenda olaba ekigendererwa kya firimu zino kiba ki ddala abawandiisi kye bagoberera nga bawandiika firimu kati nga mweyo ekigendererwa ky'omuwandiisi kyali ki ekigendererwa ky'omuwandiisi kyali most especially kyali kisomesa bataata eyo firimu yonna yali eri ku bataata taata ogenda n'ova ewaka bw'ova ewaka n'oleka omwana ng'omwana omulekedde step mother we ekyamazima kiri nti n'amuyisiza ddala buki naye ng'ate wookomawo yasinga omulaga omukwano sebumaza ng'afaayo nnyo ku mwana olidde okoze ekyo oba negenda onaabeko otegeera naye nga oba toliiwo genda oleete kino geno twale kitegeera kale nga mbeera eyo naye nga firimu eyo yali yeesigamye nnyo ku bataata ffe nze nga nazanya okusomesa abaana oba abataata era like bwe mutaba tuyisibwa bwe tuti ate era n'oli omukyala yazanya siini eyo ng'abonyabonya naye yazanya okulaga nti no bataata bwe bataba basitepumaza bakolawe batya abaana ensonga eyo nange mbadde wano mubutuufu nenjagala okukaaba kwega nange nyingidde mu kalakita kyobadde oyogera manager obadde nakyogala okwongerakaawo naawe okyalina obusuubu obuleeta amaziga bwakutukirawo gye wali ssebo zesigwamu oyinza okuba kweto kyakaaba era ng'amaaso gamyuka bumyusi ng'oyagala kaaba wali abantu kati tebakyakaaba nga nebamunyiiza nebaokolooda kyakaaba agera bugizi bwati nalako n'omukolo ogw'ennaku nebapangisa abantu abakaaba munaye abo babapangisa naye nze tebampitanga nze simanyi kaaba otegeera ddi naawe neweewulira nti kati nyambadde kalakita nfiiti nzemu ekyo kye bampadde okitegeera ddi oba tokitegeera paka ngwaka amaze kuvaayo ekyamazima kiri nti firimu nga tebanaba ku screening oba like nga tebanaba kugenda kukwata basooka ne bagenda mu screening ne bakebeera nti ono asobola paati bweti bw'aba nga asobola paati ya bwenzi agendewa bw'aba nga asobola kuyomba ng'ayomba bw'aba nga asobola kuyomba ng'ayomba bw'aba nga asobola kubeera nga mu rasita okitegeera kati kitegeeza ate bw'oba mala okitegeera ekyo buli omu jjuka babeera bamuwandiikidde script ne mugenda ne mukola rehearsals era ekyo nakyo kyongera okulaga nti nno siini oba onaagisobola lyaso otegeeza kikwe kweteekateeka oba lyaso ndala zino ndaba ngaekifaanana nga lesolingi rehearsal tebiina bwe bikwataganira tongasa tebiina bwe bikwataganira aye n'ekirala ebyo byawula otya kubaza olaba nze ndi mukulu n'ebimbuzaabuza ate era kyekitone kisinziira nekozadakkubira engoma n'ozina sigamba nti oba togimanyi naye era kyekyo naye bwe mugenda mu rehearsals ne mu traininga ne mukola ki nekyongera okulaga ba directors nti ono naagisobola batakola ki we mutuuka ku siini nga mugenda kukola ekyamazima kiri nti olina engeri oba era kyempisa ekitone olina engeri ekintu gyekikwambala webano LitoMan tetubigenda neryenda ligenda kugwako njulimu ebyo LitoMan oyogedde ku kyeryanda okuggwako mwali mwaddeko kuseetirana nerigwako ku kamera andi atuba prepared erimu bwe liggwako nga tuleeta eddala nga baleeta eddala kakati ate ekirala bali bakwaddeko layini yo gyolina okutambulirako mu script n'ogyerabira ogisobola okugattawo ebirala naye nga biri mugundi oba osirika busirisi
oyagadde okuteekawo ekintu kiri creative oba kuwandiikira like nga bakuwandiikidde script ne bagamba olina kwogera kuba bateekawo ebigambo byogenda okwogera biki ogenda kugamba osibyoteyoseebo mujebale ate munange epu ne bakulaga nti owanze olulusu n'olyokoddamu n'okola ki naye ate wamuba mu kamera osobola okubeera creative okitegeera n'ogamba nti n'omubuuza oba n'okozesa ebigambo yange omubuuza n'oyasimula ekitegeera oli bagamba kuwanda gwe n'oyasimula nakyo nga kirabika bulungi kale sibyerabiranga wabula ngezaako okubeera creative mu buli paati gye mba ngenda okuzanya gamba obe wanjawulo mbeere wanjawulo teekawo ekintu ekinasanyusa abalabi kale ng'era LitoMan bwagambye ffe buli kaseera twagala nnyo okubasanyusa kuba munange mumala obudde bungi nga mutulaba tetugenda kusukkawo twebaza LitoMan infact nkwagala nnyo webaza abantu abo nange neebaza benina okwebaza ekyamazima kiri nti nze sigenda kwebaza leero ba YouTube bokka kuba bangi abatuwa emikolo waliwo abantu abali ku tiktok abatuwa obulango yes kati omuntu yenna ng'ali ku tiktok ng'atulaba ateekako datawe n'agamba kangene ndabe LitoMan vidiyo ze zonna kangene nziliking okitegeera ekyo ekintu nno kyamaanyi ate era nembakoowola mwena abali ku tiktok ate mujje mwetuweyungeko ku YouTube yaffe LitoMan Yugi Official ndowooza naawe era olaba LitoMan Official okozesa LitoMan Yugi Official manager abantu bangi batuwadde obulango nkimanyi abamuyinza n'okuba nga obeerabidde naye n'oba omwerabidde osobola okuba nti oli gundi oweegundi agira gundi era oba ojja kuba omujjukidde kituufu nsooka okwebaza abantu mwenna n'alowooza tuwa akalango kuba abamu n'ebifaananyi babe babisindika eby'emirimu gyabwe naye lwokuba nti naffe tukyabiteekateeka bifulume nga birungi nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala basabo ne bannyabo twebaza omukulu Keti Katongole oyo weefu emityana eyo naye yatuwa akalango ka Bbaala restaurant and bar eri awo bamunaanika webale nnyo ebalire ddala netwebaza omukulu Mwami Sembuusi Butebi Emirates Club ne Singo Secondary School webale nnyo ebalire ddala awo omulimu gwe watukolamu gwamaanyi nnyo gutuyambako okubeezaawo ebintu bino kuba ebintu bino nabyo netuteekamu ssente ate akasente ako kemutuweera ketuteekamu netwebaza omwami owa factory y'enkoko Busunju ow'emmere y'enkoko tunda emmere y'enkoko mwami olinnya linvuddeko mu mutwe naye nga nawe webale nnyo ebalire ddala akalango watuwa katuyambyeko okwongera obeezaawo neneebaza abavujjirizi mwenna abavujjirira LitoMan Foundation bannange foundation ekyatambula mukama wange era tubasuubiza mukuddamu abaana okudda kusomera era tugenda kuddamu okugaba ebintu ku luno tusazeewo kamera egenda kubeerawo abantu abo abaana mugenda balaba nga LitoMan abakwasa ebiki ebintu kale nange nfunye amabba banyi nenjagala nange okwebaza abalisaidie mu kaseera tubeebaza nebaza mukulu Bismarck the man of peace ate mateme kifaananyi naye ate abeera ku kamera nga tanakifuna omukulu bamuyita Davita Lukwata eyakikuba watabu abeera ku kifaananyi kyaffe buli kaseera ate era oluseera ebisinga akola nga producer waffe owa programu eno buli kaseera tuba nga tuzze okwogerako n'abantu baffe olwaliro tubadde nze Luyinda Moses tusinkane omulundi oguddako.